Ebyattambala emirundi Junior tebinnaba kuggwa ogenda kuba ng'ate ebisingako bifuna mu maaso awo. Mama Fiina finally bambi akikoledde Brenda Miles era nga amuwadde ennyumba bw'aguugwa nga w'ogenda okubifuna mu maaso awo. Daddy Andrew amaze n'agoba omuwala ate abadde amwegwanyiza amugamba mukyamu asibye mutya bantu bange. Nnamwandu w'omugezi Kirumira ataja bamugoba mu nnyumba ng'ate n'omwana we mulwadde nnyo nga w'ogenda okubifuna mu maaso awo. Bambi mbasaba viidiyo eno mugimpere like era n'esaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne notification bell olimesibwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyongera okusabirako mu mwenna abalwadde abakosefukosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. BF Suma Herbal Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna bakubireko mukwano ate weefunira obulamu obujja. Munnange sigenda kuweza era nga nkutandise n'omuyimbi Nakinku ate nno munnange ono nga ye yasooka kubeerako Kadaama era nga si mulala ye Maria Mugonza. Alinawe obuyimba bwayimba wamma bulina vibe agambye awulira abikooye. Munnange okuva we ng'akyali mbwa Kadaama yeegombanga nnyo producer Daddy Andrew naye bannange akoze kyonna ekisoboka amwambalidde obugoye akoze buli kimu naye omusajja akyaganye okumugambako akagambo mbu yatuuka n'okumulumba ewuwe babeereko kye beekolera kyokka ngwe ekyasinga omumunyiiza era nakati kyalifa teerabidde. Daddy Andrew kwe kumukwata n'amukasuka ku geeti awo wetutuuse munnange. Munnange olunaku lw'ejjo Phoebe K yagenze n'atulaga bebi waffe nga w'omulaba amazing wamma yenna ekiviiri kire kigamba bebi alayika bulungi yenna mweru ndowooza kakala alabika yatwala ka taata ak'obweru naye maama ate bannamukadde tebafuuse bannamukadde bagambye mbu omwana wa myaka 4 bannange oba bano kiki ekibasanyola sooka olabe enjogera gye bali okwogerera omwana omuto atannaba na kuweza kale balabe mwana anjira bagenda baana bakiraana yakuzaako ekyo mu lubuto alina kiraana era mbadde ngenda kwebuuza nti ye Phoebe yakula atya omwana mukulu ate omwana ali mu ngoye za bbulu ez'abalenzi ate batugamba mwana muwala mutulaga ameyizingineyanziza obulamu ate bannange ono alima gospel gulu ne Nankunda balabe batye bo bamala gapostinga kati Ankunda omukazi omukulu otunuulira otyo oli omwana n'okkiriza nti ye mwana wa Phoebe n'omuteeka ku peegi yo oba saamulabye Wankunda nzijukira ng'eyamulabyeko ewankunda ewalima gospel gulu gyali alima asobola n'okuleeta vidiyo enkadde n'agiteekawo ng'amawulire gabuze okitegeera omwana amazing nabadde student amazing nga munene kimanyi akawunti ya Alien Skin bwe nkuzaako eno ewa mwami Nzola era ng'ono yebba wa Phoebe K munnange muyina mu maaso wano ng'agamba nti bannange amaka ganyuma era awadde ne miiningi ya taata gwe wenna abadde tagimanyi agambye nti miiningi ya taata etegeeza nti tota makaago ate munaye wokitunulamu nga kituufu kuba baba ennaku zino abasajja nga beeriisizza nkuuli mu kusuulawo abaana b'abandi ati akuzaalamu n'akulekaawo n'apaala n'omulala kati ono ye agamba famire yange weerigwa wendigwa muyina maaso wano nammwe ng'ate ayongera obbannyonnyola ne maama omwana amazing bamuyisizzaamu ddegaali babayita bannamukadde association babeereyo ku TikTok naye maama Hello muli mutya abalungi banaye obwasakawere butuuka bukikuba left right and center kubanga omwana mulungi anange kigambo taata abazadde bannange musembereko wano bafunidde meaning ey'ekigambo taata nakirabye ddala tekitegeeza taata okubanga tota kintu nagenda nenfuna omusujja yani mu ddwaliro naye nga sobola bbeera eri ku kitanda nga naye ali eri banange bwe tweyongerayo ne Brenda Miles omanyi munnange bagamba ekuba omunaku tekya era nga genkuleetedde agali mu nkuubo kigambibwa mbu eyo ennyumba munnange Mama Fiina
yasazeewo ate agimugulire. Jjukira Brenda Mayorals yali mukwano gwa Mama Fiina ate nga mukwano gwa SB4 abantu baayogera nnyo ebigambo oluvannyuma lw'okulaba Brenda Mayorals ng'alabika bubi ne bagamba omwana wootyo bw'omusudde nga wamulumbanga ne Dubai ng'omuggyako interview. Ndowooza munnange SB4 kwe kusalawo oba n'akaabirira Mama Fiina abeereko kyakolera bambi mukwano gwe Brenda Mayorals, era nga wenjogerera ye nnyumba munnange mbu Mama Fiina gye yamugulidde. Gaataaga agaliwo omwana w'omugenzi Kirumira munnange mulwadde era nga nnamwandu munnange avuddeyo mu nnaku ey'ekitalo ng'asaba abantu obuyambi, kyokka agambye nti yeewuunya omwami ono ng'akyaliwo abantu baamulaganga nti bali bumu ne famire naye munnange omwami olwabava ku maaso we bati bonna ne beefuula, kyokka eno omwana ali bubi, ali mu ddwaliro bamusaba ssente taziina ate nga n'ekyalandi road yamuwadde ennaku omwezi guno ng'ate gunnaba kuggwako nti ennyumba agifulumye. Ayinawo abantu bamenye amannya nga mwe muli n'abayimbi abanene nze ate beesitagenda wamma okuwonako amannya gaabwe, n'agamba nti nabo ebintu byonna bye beeyama tewali kye batuukiriza yadde n'akatono. Kale bwe tweyongerayo n'ensonga za Tamale Emirundi Junior, maaso wano nina Honorable ng'ate atendereza maama wa Tamale Emirundi Junior okubeera omukyalo omukakamu kw'otadde n'empisa. Banaye ngenda kuba nga mubaterako maaso wano era nze munzikirize bamikwano mbasiibulire wano Kasenyiga ko kannuma ate nga tuba tulina okumanya biki ebifudde mu ggwanga. Omukama abankuumire naye nga timwerabira BF Suma Herbal Research Clinic bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna bakubireko toddeeyo ate n'olumizi lw'ebirwadde wamma mukwano ebitate. Naye lwaki baamuganya okweyogerako? Badde baagala amanyi Junior abadde mugezi aliyose n'afuluma. Babadde balina ebintu bye bagenda omugamba nga barikoodinga. Akoze kasamale n'atawanvuya bintu bino. Babadde bagenda okuggyayo obutwa obubadde ku mitima bufulume nga bufulumira ku butambi. Junior aveeko okusinga w'abadde. Junior akoze ekintu ky'amagezi nnyo okufuluma. Babadde bamulinda aveeko barekoodinge yazzeemu bakitaabe. Badde baagala kuyisaawo bigambo bisongovu nga tewomanyi Junior nti abadde nga kitaawe ye akyamuka. Badde bamanyi byagenda obbaddamu. Era Kagezi abadde ku Junior olwaleero n'agamba nga bwe baŋŋaanya okwogerako ekiddako nkitegedde. Kati okufuluma kutaasizza ebigambo obutambi obwandibadde ate nga bubi nnyo okusinga eky'okufuluma. Nze Junior olwaleero abadde mugezi kubanga nkugambye obukyayi obuli awo. Junior yeetisse obukyayi obubadde ku kitaawe. Abo basenga be ne bakitaabe baawalana dda kitaawe. Baamuwalana dda. Kati bafunye chansi okuggyayo ebintu bali ku mutima naye nga babikasukira Junior yeetikka ebya kitaawe. Kati musajja wattu abadde anaasobolerawo obukyayi obubadde ku kitaawe abuddemu ki? Abantu abakyawa kitaawe maama Tamale yeweerinnya nga yali mu State House nga teyatusendeza byonna gyebiri. Wano abadde bwe yatuuka mu State House abaana be yatwala kati banno bafamire baleeta obutwa banyiga dda. Abamu baali baagala abatwala ewa pulezidenti teyabatwala, abalala baali baagala abakolere kino teyakikola. Kati obusungu obuli awo bwa myaka bwa myaka. Kati mwe musuubira nti Junior abwetikke annyonnyole obukyayi bwa kitaawe. Junior yebale kukola ekyo. Honorable akatambi okalabye?
nkalabye Kyoyogera ki ku nsonga y'omukyalo n'afulumye nga bwakasukira Junior n'amugoba n'amayinja? anti kikati kansooke nkubuulire kati olaba nti ekko kkulu lya steel wire badde baagala kulikuutira ku Junior kati gwe obusungu bwabujjawa okutuuka Oba omukyalo n'anyize ng'alaba Junior abuusa akakodyo kaabwe. otyo badde baagala murikodinga nga modolo gataliiko nfuufu bamuswaze obutambi butambule. Njagala kubagamba nti ekiri ku Junior yaffe tumusabire tumugambe afukamire ku mavivi yeebaze Katonda eyamuwandako eddusu n'afuna anointing ya kitaawe n'afuna ettutumu lya kitaawe asirike akaliba akendo n'engalo zino tezenkana. Junior era asobola ku banne. Senga Nalukwago omulabye. Mulabye Nalukwago agambye nti ekyana ekyo kisiraani ng'omukyala azaala omwana ali wali. Twogere ku ekyo. asooke nkubuulire ate ne maama Junior mwebaze empisa kubanga nze nga Napiiri sisobola kubeera mu lukiiko luyise mwana wange kisiraani nzaawo zibuukako era maama Junior mwebaze obukakkamu baakoze awo ntabuka ko mbagamba ate muyiseewo tewali alina right beba Katonda bazze balamuzi balamule nga baani nga bakatonda yabawadde entebe ye balamule eggwanga. No. Zisobola kutuula mu meeting egamba mwana wange nti kisiraani. How? Gwe ngaani? Gwe ababaani abayita ebisiraani oyita owange kisiraani. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kiraasi, bannange muliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulinamu katinga kano kebayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bradawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadagala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokukyawo. Bannange tulina expowerman bw'abanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias